bayina omuntu gwe baagala okwesiimuulizaako ettoomi ku nsobi z'abajjajjaabwe era nga bafunye n'abantu ab'enjawulo nti gende mu bagambe Beni yayikola bw'ati Ssekabaka Muteesa II naye byaviira mu Beni mwenna mwabimanya. Ekibuuzo kiri kimu, Beni ono gwe mwagala okukozesa ng'omuggo mu kateebe oba gwe mwagala okukozesa nga kiimakolima okutiisizatiisizangako abantu? Bwe mwamugoba y'ensonga lwaki Muteesa yafa bukadde. Tya Muteesa afudde obukadde, teyafiira mu anaaje. Gwe mwagoba ne mugenda n'obote ne mugamba Ssaabasajja Kabaka nti ayi Ssaabasajja Kabaka Muteesa II ono mujeemi simuwulize, tetugenda kutambula naye. Tuno tukuleetedde obote tumutumye n'erinnya erya Bwete tumugasse butereevu ku Buganda era agenda kutambula ne Namulondo. Ssaabasajja Kabaka ne muzimusuulamu era ebyaddirira obote bye yakola Muteesa mwabimanya, naye ng'ani yakuba Beni amagye amavundu ng'ataputa bubi statement ze olw'okuba aweeredde omuzungu ssente. Ani atakimanyi nti omuzungu yajja yazze kusaanyaawo Buganda? Nkiddamu, omuzungu ye yatta Muteesa II kubanga omuzungu yakwata Muteesa n'amuteeka ku bwa pulezidenti n'amuteekako Ssaabaminisita Dr. Apollo Milton Obote naye ng'ekizekitiivu era nga yasula entebe. Olaba yatuuka okuduumira amagye gagende galumbe Muteesa. Kitegeeza nti Muteesa obwa pulezidenti baali babumuweereddeko nga kamasu kanyoobwa kamasu okumubalulirawo. Y'ensonga lwaki bwe baamala okulumba olubiri eri Omungereza n'amukubira omumuli n'agendayo ng'enswa, eyo gye baamumaliririza. Era ebbaluwa eyava e Buganda oba e Uganda ng'ewandiikiddwa Dr. Apollo Milton Obote ng'eweerezebwa Obwakabaka bw'e Bungereza oba gavumenti ya Bungereza nti oyo mumumalirize tageza naddeene, yagitwala mumumanyi. Agamba abantu nti wamusi kyokka nga yeemanyi bulungi nti muzzukulu wa Lwomwa yeddira ndigataabe mulala oyo agenda kubeera Joyce Nabbosa Ssebuggwaawo. Kambuuze ago ge makungula ge mwenyumirizaamu? Beni bw'oba oyagala omukozesa nga sikeyakulo then ate jjukira gwe gye byakutuusa ebyokukutanga n'abagwira Nalumansi. Waali jjukidde gye byakutuusa ebyokukutanga n'abagwira Nalumansi. Beni Kiwanuka gwe mugamba nti yavvoola Namulondo yakonjerwa abantu nga bano ng'era yebagezaako kukonjera Kyagulanyi. Naye wakati mu kumukonjera mwalaba ebyaddira, mwalaba ebyavaamu bye mwagala bidde Buganda kubanga mwagala okukozesa Beni Kiwanuka nti ebyafaayo byeddiriŋŋana okutiisatiisa bannabyabufuzi n'abantu bonna be mwagala ofuta bbalaka aba Buganda. Mwagala kukozesa Beni Kiwanuka. Naye ate neyo saga ya Beni Kiwanuka n'omulyo gwe mwamukumire wa Muteesa temwaguyigiramu, temuyina kye mwayigiramu. Nkale Beni Kiwanuka yali mubi. Kasita Obote omulungi mwasobola okutambula naye. Ssaabasajja Kabaka Muteesa n'atuuka okukisa omukono naye ng'akisizza lwa bukadde, nga si lwono gwe mwatwala mukaalakaala mu lubiri ebaamunaanika nti wuuno waaliwo abantu abataputa obubi statement za Beni. Y'ensonga lwaki omuntu asobola okugamba Beni yali mubi, Beni Kiwanuka yali mubi, era mmwe abamanyira Namulondo mugenda kukomekkereza nga Beni Kiwanuka yalaba Muteesa mu kamwa naye nga tayina katambi yadde obuwandiike nga Beni Kiwanuka alaba Muteesa mu kamwa. Tayina katambi yadde obuwandiike nga Beni Kiwanuka alaba Muteesa mu kamwa. Mutuweeyo katambi nga Beni Kiwanuka alaba Muteesa mu kamwa. Mutuweeyo katambi. Tebayina yadde obujulizi obulaga nti Beni Kiwanuka yalaba Muteesa mu kamwa mu katambi oba mu buwandiike. Kino nno kitegeeza ki? Kituufu Muteesa yagambibwa nti oli akulabye mu kamwa ayagala kwepima maanyi go.
naye ng'abamugamba bamwagala kumunyiiza naggobera ddala oli kubanga baali bakolera ku oda ya muzungu abaganda ababiri ab'amaanyi baali tebasobola kumanejingika y'ensonga lwaki Beni omubye yali tayagala Muteesa munnange lwe bawaŋŋangusa Muteesa Beni n'ayingira ekijji oyo gwe mwaleeta nti ye mulungi olwamala okuwaŋŋangusa Muteesa n'okumutta n'amuttira ebungereza mu gwenkagamu omwenda nga Beni ali mu kijji kitegeeza omuganda Kirimaanya avuddewo ne waliwo omuganda omulala ow'amaanyi atayagala ennyo Obuganda tusooke naye tumugjewo tebaakwata bajjajja baabo abaali baagala Obuganda era baakwata Beni toyiga mmwe temuyiga bwe muba temusobola kulaba waakiri temusobola kuwunyiriza nti ddala Beni baali banga bamutemajjangako bigambo olw'agenda y'omuzungu ne Dokita Apollo Milton Obote togenda kusobola baluulinga nga bakwatagana oba togenda kusobola bafuga oba bagira nga bakwatagana Beni mutte oba muwaŋŋanguse Obote Ssaabassekabaka mutte Ssaabasajja Kabaka mutte oba muwaŋŋanguse Muteesa then Beni Kiwanuka oteeke mu kkomera abo bibaali abaganda b'ensa era bajjajja baffe oba bajjajja baabo abayambako ekintu ekyo okutuukirira Obote asooka bajjanga baminisita Beni yatwalibwa mu kkomera oyo gwe mugamba nti mubi tubakooye okuteeka ebitoomi okugonnomeka ebisooto ku linnya lya Beni Kiwanuka mulekera okukosa Beni Kiwanuka nga makolima okumuseeterezaako ebisooto by'abajjajja mmwe mubuulire ensi ekituufu bajjajja mmwe kye baakola kubanga ne abamu ku mmwe abali awo mwajja kuwoolera Buganda wamma nsibirwa temwajja kuwoolera Buganda mwajja kuwoolera Buganda n'okubikkirira ensobi z'abakitammwe n'ez'abajjajjammwe kyova olaba mugezaako nnyo okuwandula Beni Kiwanuka statement z'ataakozesa yalabye Kabaka mukamwa yakoze bw'ati yalabye Kabaka mukamwa yereerere yalabye Kabaka mukamwa ng'ate wano tulinawo Obote tumutwale tumwanjule ebyavaamu mwabiraba mmwe temulowooza nti Obote yava mu bbanga okulumba Muteesa oba baafunamu busungu bwajja butya obwo obwamangu kitegeeza Obote yajja amanye ekyokukola naye ani yamuyambako bajjajja baabo kyekintu kyekimu kye baagala okukola ku Kyagulanyi olunaku olwaleero eb'essaawa eno ne beerimbika alabe Kabaka mukamwa alabe Kabaka mukamwa temutusembereza alabe Kabaka mukamwa kubanga balabe baagala kukuba buli muntu ayagala ennyo Obuganda era ayinza okutakkiriza Obuganda okubuusa Obuganda ku bulabe bwabwe ensonga lwaki bagezaako nnyo okuvunza okumanya bajjegga bwe babeera Emmengo ne bavuma Beni bwe babeera mu DP ne bawaana Beni bannanfuusi bwe baba balina bye baagala okuyisaawo ng'oba balina ke baagala okubba mu byobufuzi Beni muzira bwe babeera Emmengo Beni kisassalala kuba bonna nga bwe mbalaba era bannabyabufuzi abajjira mu DP yiyo ne DP gye bagamba nti yalimbye yawukana n'Obuganda Buganda yawamba DP era Nkoba Zambogo yafuuka akademe ya DP Buganda abo beemaze okuteekateeka ng'ebaweereza mu DP kyokka nga Ssekagale wa DP Truth and Justice Beni Kiwanuka yafiira ku mazima n'obwenkanya mbate mulabe wa Buganda Beni eno bamuwa ebimuli eri bwe bamukkakkanya tutunuulire enfa ya Beni ekulaga obutuufu bwa Beni abaaye njagala tutunuulire enfa ya Beni ekulage obutuufu bwa Beni General Idi Amin Dada ina munnamawulire omuzungu gwe yali ayagala Beni asingise omusango kubanga yali Ssaabalamuzi Beni n'amugamba ekyo si kye nasoma mu mateeka naye ng'omusingo bulamu Idi Amin ki gw'oyimirira mu maaso n'omugamba nkujemedde by the way Idi Amin ebirala yali mulungi naye yali tayagala challenginga egoye Idi Amin ki gw'oyimirira mu maaso n'omugamba ngenda salira ku mateeka si ku fevayo Beni yattibwa ng'atuukiriza kiri kye yagunjaawo mu kibiina kye kya DP Truth and Justice oyo gwe ŋŋambe yavuma Muteesa
oyo gongambe yali tayagala Buganda really oyo gongambe yavume Muteesa gongamba eyali ayagala osanyawo Buganda ng'atuuka n'okuteekayo obulamu bwe ng'omusingo ng'atambulira ku truth and justice asale mazima aleme kusalira mu peva ya President General Idi Amin gongambe yali tayagala Buganda era gongambe yali omubi abaayi kati ate waliwo ekintu ekyakimulina okukuba mu ttooki enfa ya Beeni ennyonnyola Beeni omutuufu ye yali ani nkiddamu enfa ya Beeni ennyonnyola Beeni omutuufu ye yali ani nkugambye nti mazima akeerewa Bulimba n'asooka naye ate mazima Bulimba ne bw'abeera ng'alinga eppipa y'amazzi mazima alinga ettondo ly'amafuta ne bw'oliteekamu oti lyekenenula lyo ne lyejja bannaye famire ya Beeni mulwanirire ekitiibwa kya kitammwe ku buntu buno kitammwe baabagala okubbeza ebyobufuzi bamukozesa Beeni owa DP bwe batuuka emmenga abantu be bamu ne bamwesiimuulizaako ebitoomika gimu nkimanyi kati okola ne Museveni naye mutakkiriza ekitiibwa kya kitammwe abatamanya ŋŋamba baagala kukkakkanya kitiibwa kya kitammwe na kumumusiimuulizaako ettoomi olw'ensobi ezaakolebwa bajjajjaabwe kubanga Omutanda yagobebwa Obwakabaka ne buggyibwawo Omutanda nattibwa mu buwaŋŋanguse ez'ensobi tezaali za Beeni wabula zaali z'abaagoba Beeni ne bagenda ne Dr. Apollo Milton Obote kakati baagala okuddira ensobi z'abajjajjaabwe ekitoomi bakyesiimuulize ku nguli Beeni Kiwanuka sigenda okukyekkiriza era mu kikomi mbagirawo kubanga Beeni mu kutambulira ku mazima n'obwenkanya nkyatwala obulamu bwe n'abulako n'effiire talina malaalo oyo gwe tugamba mbu tukyawe gwe mukosanga ekyokulabirako okukakkanya Abaganda abaagala okubagambako mweyongedde okwenya mweyongeredde ddala okwenya n'okwekwata ku bisubi naye ng'ekibuuzo kyabadde nti bwe kiba tekyawedde eggulo kiriggwa ddi